Spain yaganidde ddala. America waliwo ogunyonyi gwayo gwali gutwala nuclear bomu lwezasimatuka mu gunyonyi ne zekata ku ttaka. Edda. Sidda nnyo. Spain disaster yali wali gwe nga nuclear. Gwomanyi gubomu ogwenkana ekimotoka kino kiturere kitwala amafuta ne gwekubirawo. Basitwala ku base. So Spain ebonye nnyo na America base zaayo. Naye lwakwa Spain ewalana nnyo Abayudaaya, ekikutemu Abayudaaya. Spain teyina ddiiro. Spain ina be bagijjako bagikola ki? Abayudaaya. Abayudaaya baali bangi mu Spain, emize gyabwe ne gitama. Ndowooza yali gundi Ferdinand, King Ferdinand oba ne Isabella Queen. Be baayisa ekiwandiiko ekigoba Abayudaaya bonna. Mu Spain oba mu Europe? Mu Spain yokka. Ye yasookera ddala lwalinga around 1,200 around. Baali baakamala ogobayo Abasiraamu ba Moas ne bagoba n'Abayudaaya. Ebasooka ne bagoba Obusiraamu bwali bukonkalinzaawo wonna emizikiti. Ne bangamba Abasiraamu baafugako awo. Baafugako awo nnyo. Era gundi Kalumenjini mu lunaana ye yakomya Abasiraamu okuyingira Europe. Senga Europe yonna y'Abasiraamu. Emperor Kalumenjini owa Frankish Empire ye yabakomya. So Abasiraamu ne basensaawo wonna Spain babayita ba Moas. Be basensera ebitundu ebyo. Era waliyo obwakalifeeti bw'e Cordoba Spain. Ani bangamba Abasiraamu abali abaddugavu bamuwe bakigira nti Afrika yafugako gundi Europe. Nga baali baddugavu. Afrika nga yayigganya nnyo Europe awo ne Rome. Naddala gundi Tunisia baali b'amaanyi. Hannibal yafugako awo wonna yali athreateninga na kuwamba Rome. Then we bamudefeatingira. Rome yamuleetera obuzibu. Yali muddugavu ate era ye yabagobaganya. Muddugavu ye yabawangusa. Nkutegedde. Kati ogambye Spain. So kakati Spain enkwatagana yaayo na America. Yekirya sennungi nnyo. Ebyafaayo bya America ne Spain si birungi. Anti beewalana nnyo. America okuweza states zi Texas zaani bazibba ku Spain. Kati empalana yaabwe yalina amatwale geeyo. Era olaba ne First World War ekimu ku kyayingiza America mu First World War. Baali bamuyita Zimmerman. Yali ambassador wa Germany mu Mexico. Ye yaweereza yali wa Germany n'aweereza ambassador ali e Mexico. N'amugamba nti mugambe Mexico etuyambe bwe tunawangula America tujja jiddiza state za America ze yagiwambako. America negamba mwagaana kubba state zange neyingiramu ku Germany. So enkolagana yaabwe si nnungi nnyo. Nyina omusajja wano gwe ngenda okukebera wano. Eraga nti Spain teyagala kuki ono Isreal. Tebakolaganira ddala. Omusajja gwe bayita Pep Guardiola omumanyi. Banana gwe bayita Pep Guardiola omumanyi. Agamba yeewuunya ensi okuba ng'etunula butunuzi. Ng'ebyo byonna. Nga yeebuuza ensi etunula butunuzi nga Isreal esaanyawo eggwanga lya Palestine. Bamazeewo eddembe ly'abantu. Tebaagalira ddala. Yeebuuliza ddala. Ate nga ye mu Catalonia. Wandiga talina nnyo gundi. Anti Catalonia ze zimu kuzaakola Spain we baazigatta ne zikola Spain. So tebaagalira ddala Bayisirayiri. Yavaayo openly. Pep Guardiola. So abo tebaagalira ddala polisi zaabwe endala nnyo Bayisirayiri. Kakati obadde ontwala. Mbadde nkyakutwala nti ekyennyonyi eno. Enyonyi baagiyise batya? Ennyonyi eno bagiyita E6B. E6B. Mature. Naye ng'eno y'emu ku nnyonyi ziri nnya. Ennyonyi zino zaatandika okukolebwa mu 73. Ng'eno Idi Amin yakyatufuga. America Biden yali Amin yakatukwatamu. Nixon yali ku bukulembeze ng'anaterorizayininga America. Ne bakola ennyonyi. Ennyonyi eno tebaagendera kugifuula kyeri. Boeing yali ekoze ennyonyi z'abasaabaze era woogiraba nnene bulungi ng'ez'abasaabaze eza bulijjo. Naye n'egyebulwa akatale nga ya bbeeyi nga amakampuni gano aga bulijjo tegasobola gigula. Ne boogeraganya ne Department of Defense olwa threat ezaaliwo ne babayinga idea tugimodifying ebeere command post mu biseera ebyota ebeere airborne command post. Airborne kye kintu ekyamanyiira obwengula kya mu mpewo eyo. Example gyenyinza okuwa nti waliwo ekisolo ekinyonyi kye bayita albatross. Atoba kyekiri wa albatross
kibeeranga kibaata naye kirina ebiwawaatiro ebiwanvu. Albatross kisobola okubuuka ne kiyingira ebbanga ne kimala emyezi 6 nga tekize kulinnya ku ttaka wano. Leka naawe. Albatross osobola okuva mu Australia n'ennyonyi olumu gye zitayita neeyita mu Antarctica ne gyeyita n'egenda etuuka mu South America. Zirina direction yaazo zimanyi naye esobola okubeera mu bbanga. Neeseeyeeya yamanya laws of motion. Neeseeyeeya bweti neddira n'omutwe neegukweka mu kiwawaatiro eti neebeera mu autopilot yo neesigala ng'egenda. Neyeebaka n'okwebaka neyeebaka neekuteeka mu kiwawaatiro ngenda kuyita eri mu autopilot. Ekibanga kirogo. Kiyitawa. Kyo kipima direction kimanya kanfuloti ngene wentuuka eri still era amanyi gy'ayalina okudda. Nti kaakati ngenda mu Afirika. Ngenda wa so kaakati era n'Amerika balina abayiye ennyonyi bakoppa. Era balina ogunyonyi ba Amerika gwe baatuuma mu Albatross ennyonyi. So kaakati ennyonyi we kaakati n'ekintu ekiri airborne kye kisobola okumala ebbanga eddene mu bbanga. Kaakati y'ennyonyi eno. Ennyonyi eno baagikola obwetaavu bwavaawa okukola ennyonyi eno etuuka okubeera nti bagiyita duumuzidde plane. Eno gye baatutte Irani. Yes, ennyonyi ey'olunaku olw'enkomerero oba olw'okusaanawo kw'ensi. Kaga bagiyita musaanyaawo. Yes. Esaanyaawo ensi. Egenda kusaanyaawo Irani. Ate tekijja kusoboka. Kati ahe bagikolanga bagikola batya? Bagikola lwaki? Nti amawanga gano geeraliikiriranga nnyo nuclear weapon. Bana nuclear kintu kya bulabe. Nja kujja nsomeseko abantu bagenda ne balowooza nti nuclear kintu kya muzannyo. Nuclear weapon n'osanga bomu ng'eweza just kilograms 5. Kuba kakati balina za megaton weapon. Balina megaton. Megaton ebamu meka. Kakati olaba akakuba e Nagasaki. Kali ka kilotons. Kilotons zibeeranga MBs. We tuba tuze ku byessimu wano. Kati megatons zibeeranga GB. So akakuba Japan kali ka kilotons 15 zokka kye bayita gundi Fatman. Naye yakuba Japan we yagwa bweti Hiroshima. Radius kilomita 5 biwamu destruction wonna ebisimbe ku ttaka. Ekubye ku gundi wali ku post office paka Kawempe ku 5 ebizimbe byasaanawo. Nakawa ne bisaanawo awo wonna. Ekyo Entebbe n'amasuba. Bomu emu ya kilotons eringa ya oyinako MBs 15 ye yakola ekyo kyonna. Naye wekiba GB. Kabaka wanga. So okugeza sabomba gye baakuba ku Navoya Zamulya Island ye kyasinze okuba ennene mu byafaayo by'ensi. Russia bagigezesa mu nkaaga yali nkaaga mu gumu. Bagikuba ku Navoya Zamulya Island eri kilometers Navoya eri ludda weeyo eri mu Arctic waggulu kati eno side Norway yeri okumpi naye ne Norway abaali mu kilometers 260 endabirwamu zaayatika. Ezebizimbe Russia yakola bomu yagezesa bomu ekyasinze obunene mu byafaayo by'ensi. Bagiteekako na ambulera ennyonyi eyagisuula ne bagiteekako lyambulera lizitowa ttani 2 likendeeze ku maanyi weneebeka ennyonyi zisobola okwescapinga baleme kufiiramu zisuke radius ya kilomita 5 nibenga ligisike ekenge kampola zino sobola okwesegula ekibambulira. Singa se kuba ne probability y'abagireeta yali ya 50 okufa. Balina emikisa 5 ku 5. Yes. Okuwona n'okufa. Yes. So nejegisoya yayabikira mu bbanga kilomita 2 we yayabikira. Teyalinda kutuuka wansi. Amanyi gelina nga gakikiza n'okutuuka wansi. Nemumanya atomic bomb. Russia yagikola. Bagiyita batya? Sabomba. Yakola kibayita sabomba. Negitwala mu kifungu kibayita batya? Navoya Zamulya Island. Basooka ne basengulako buli muntu n'abavubi ne babagoba mu mazzi wonna. Teri ennyonyi z'amajenga zirawuna teri muntu alina kubeeramu. Ne baditonetinga bomu mu Norway kilomita 260 ebizimbe byajjamu enjatika n'endabirwamu ne zaatika. Kwegamba bagikubanga bw'ogamba wano ne Kaluma ne gundi Kamudini kiriwa woyise Kaluma okudde erira woba okulu tukozese Masakaro eyo tebatera nnyo kakata ogoma nyiwo kati Masakaro tukozesewa lyantonde lyantonde
Kyazanga kumpiko. Kyazanga yasooka obeera kyali mu lwengo kati wali lyantonde. N'olyoko lyantonde odda kirugula. Tirinyi no walibeera okumpi kuba ova wakava yiganga n'oddako. Kati waliwo mu maaso eyo. Abantu baffe bo bamanyi babalemu kilometers ezo wawe so. Wano ng'oyisize mu Bende Kyegeegwa. Oba oli Kyenjojo. Baagikubira Kyenjojo. Wano ebizimbe ne byatika Kampala ebizimbe ne byatikamu enjatika. Obunafu ne bugwa. Bomu ng'ate olwo nno kuba yali hydrogen bomb baali bagitaddemu cores 2. Bino bisuse. Cores kiringa ejje ly'enjuba 2. Wali olirabyeko? Kaakati hydrogen bomb weeba. Hydrogen bomb ebeera ne cores 2, atomic bomb eba na core emu. Naye ebalula wano n'abeeryantonde ne bafuna effect. Naye olwate we zibe 2. Tibagenda ne bagikola ng'erina core, nucleus cores 2. Netandika chain reaction atom ne sandiko splitting. Ne zibaluka ezate ne zibalula kiri ekirala kye batadde mu mweramu cores 2. Emu ebaluka lw'amaanyi gene ebaluse ne tuddira bombu ne tuziteeka mu kisenge 2. Ngemu yegenda obaluka ebalula eri endala. Enebaluka nekoleza eri. Eyo hydrogen bomb. Oyo mu Russia. America bebasooka ogikola. Ngambe no gyogambye ne. Esa bomba. Kowemu bagijja musinga bagiteekamu. So eyo kakati. Bagezesangezese. Kati bakyagiri baddamu ne bazikola. Code wowe yajja akendera ne basivaako naye luli basikola. Lwa code wo tension yaliwo. Kakasamu. Nikita Khrushchev yali yagenda mu UN. Nga bakayana ne Kennedy. Ne bakayana Kennedy mu America. Ne bakayana nnyo Khrushchev yali afuluma mu UN. Khrushchev ye wa Russia. Nikita Khrushchev yali afuga Soviet Union by then. Yali afuluma okuva mu UN General Assembly. N'akozesa ekigambo kya Russia yakiyita kuzikina kazi. We will show you. Kuzikina kazi. We will show you. Oba mulooza tuli banafu. Naddayo n'alagira bagite alage kwa America. America sikwe kukakana. Bagitesetingirekeyo. Bagigezese n'Amerika bonna baaliwo enyonyi zaaliwo okumpi zirabe. Russia alangidde. Mashiri mu cloud yagenda mu kilometers. Neva ne mu bwengula buno troposphere, stratosphere, negenda mu mesosphere kumpi ewayita ebizungizi kilomita 4. Mashiri mu cloud gye yatuuka. Omukka. Omurasha n'agamba bwentyo bwenyimiridde. N'abagamba tubalazeeko. Olwooza America okwesonyiwa Russia kiki? Bali badde babasekretary adda ne babatamu abakulembeze. Kuzikina kazi, we will show you. Misairo za Russia. So, ye nuclear yoyo. So kakati nuclear ono yatiisa nnyo amawanga gano. Ne wamanya saawa yonna basobola otumalawo. Nkulaza we yali nkaaga gumu we bagezesa misairo bomu eyo ey'ekitalo. Sabbomba yadda baagikozesa ddadda. Naye amawanga gaatya nnyo ne bamanya America omusajja n'atukubemu yokka. Tuba tusaanyewo mu situation ng'eyo Kennedy yababuuza tinaye situation ng'eyo nga bakubye bomu nga nze president nkola ki abasajja bayinza okunyiga ne bajinkuba nkola ki nabo ne badda naye mu butuufu akola ki alangirira lutalo ne balyoka bateekawo amateeka agayitibwamu okulangirira olutalo ne balyoka bakola ne nuclear case emanyikiddwa nga football case president wa America gy'abeera naye obutasukka kumpi fuuti 15 nga temuli wala era waba atambula omuyambi wamuyita aid du camp oba omulabe mabega bamuyita aid du camp oyo babeeranga mukaga beba wa president oyo naye abanga mukulembeze wa ggwanga aid du camp afuga ne president ate oyo tujjamu oyo akwata keesi eyo okalaba akasajja butera kuba buwanvu katadeko enkofiira kalina olukono luna lugumu ng'olw'empologoma kati kagikwata kati nga kuna olukono kali siriyasi kati aid du camp akambuwalira ne president aid du camp yakambuwalira Reagan Reagan baamutemula owa America baamutemula mu 81 n'agwa wali bagenda okutuuka mu ddwaliro gye bamuddusizza nga kabisukwiti akabeera mu nuclear code kali mu stokisi olulala bagenda okukamubuuza nga we yataddeyo essuuti bajoze mwe kagendedde baba yali ayoza n'akasuula mu kasasiro nga ke kaliko switch ezisobola okuta nuclear oli mu kuzizanyiramu Dukampu n'amugamba Dukampu n'atuuka n'amubuuza
yali yerabira nnyo Kennedy n'amubuuza kabisukwiti kaliwa kubako bakawula emirundi egimu abakulembeze ne kamubeera mu nsawo ako ke kamulagirira codes z'osobola okuinitiatinga gundi command so football ebeeramu ebintu bingi mubeeramu ekitabo kibulaka buuku ne mubeeramu manira so manira ebeere kulaga bankers gy'osobola okudduka singa bakubye nuclear missile ku Washington president oddukirawo oluwulira nti bakubye nga basikayo nga bakebera ku manira kifo kye kiri okumpi nga bakuddusa bisukwiti yebeerako code zonyiga nti eno neeno abali mu submarine abali ewa eziri ewa bonna ne babeera kwala ati mugenda kutamiza iro byonna biba mu kese ya football erebeerako ka eriyo katono bwe kati kayitamu okiraba kyonna nga kizimbyemu bwe kikyaleza nzijukira gundi yakyogerako Barack Obama bwe baali bagugulana ne Trump controversy yali awo Trump nedda ne Trump wano mukulayiza Biden Trump yadduka nayo n'agende Florida yagaano giwaayo so ziri kesi ssatu emu ebeera na vice endala ebeera na president endala esigala mu White House kakati ya president muyina okugiwanyisa ng'omulala jja ne bagimukwasa ne bamuwa ne aid camp age Trump yabigaana n'agenda naye Florida yagamba nti bamubba basikayo ndala yali mu White House yagamba bamubba gye baawa vice gye baawa president ne vice eyiye n'agiza luvannyuma n'agiza ne bagijjayo ne bagiza so andi gundi yagamba Barack Obama ku magezi n'omutwe gwa Trump oyinza omwesiga ne codes z'ensi yonna n'ozikwasa omuntu oyo atategeera tolina kyakola ani yali campaign ng'agamba abantu mutunuulire omuntu gwe mugenda bagaana ne bakimuwa so kaakati aid camp olulala yabuuza Reagan we yamanya nti omusajja yajja n'amubuuza kuba bakacekinga ne ba-updatinga codes si kulanga Russia baase hakinze baza updatinga nti okozesa bwonyiga mukaaga mmeka olwo n'otandika communication ne bagikeera ne bajja update nga babuuza Kennedy babuuza Reagan eriwa bisukwiti nti eri mu kooti nti bagireete bagenda ogireeta nga n'addamu aid camp n'amubuuza eriwa n'amugamba w'oyogedde weeyina okubeera ali ku president bisukwiti amateeka ge bakusomera ngoze mu White House w'oyogera nti eri ku firiji weeyina okuba tetwagala ebeere walala toteebereza todda kandabe so kakati ebyo byonna babikola nti ne baba bakubye strike president wali wonna asobola okulokinga atoloza yokka ne Russia balina nabo eyabwe kyageti kyageti ye kesi eno balina football Russia balina kyageti mama ya America yukaye nkirina niwe balina eno neri babiyina agama wanga abiri gafeeko balina ki gwe nagabongereza akakasika kyalina yabongeza ye mother of nations eyawa gye baba bonna yabafuula kibali weba yabafuula ne bongeza waliwo abagifuula ate bani tolimba sirimba tolimba bebasobulira mu de konkwale yave e Normandy ye yafuula Bungereza bwatu n'atandika obwakabaka n'ebyo naye waliwo abagiyamba tuuka William yaba France obwakabaka w'Ebungereza bwe origini ye Bufalansa 1707 bwe yaviira eri najja n'abakuba n'abawangula n'atandika n'ateekawo balaba Bangereza abaaliwo obwakabaka bwabwe obw'aba Saxon ne ba Angel balina obwakabaka ne babatta bakabaka ne so kaakati eyo ye football nga nayo baagikola kuyambako mu nuclear disaster kaakati ennyonyi eno ebyo byonna we byaliwo ne bibeera yitira ne bagamba we bali tukuba mizayiro tulikola tutya president waffe nga White House eri ku ttaka ne basalawo bafuule ennyonyi eyo efuuke nga White House Olympus has fallen eri ku ttaka eti president wa America alagawa bakubye nuclear katwandi wano mu kujogera ndi mu kulaba Olympus has fallen abantu abasinga badawo ne bajerega filimu ne ngamba laba abatamanyi movies ezisinga bazijja mu corridors of power omwana n'awandiika ezisinga ziri based on true stories ne bagattamu birala so wetusogerako inagamba oyo ayogera ebyafirimu ne ngamba bambiraba omusajja ate kati aleese bya firimu wano obutamanya n'obasaasa true stories zibeerayo tugenze ku nnyonyi kaakati ennyonyi eyo baagikola ng'eringa command center kwe kugiyita airborne emergency command center mu bbanga ewangala yeetya mu bbanga baagikola nga yinginizaayo
Ennyonyi eyo nnene amafuta etwala mangi. Ebiwawaatiro fuselage ebiwawaatiro byayo jjukira terimu bingi nnyo. Terimu ntebe nti z'abapassenger. Ntono nnyo. Kakati baabigeza. Amerika yo balina engeri bagezaaga nnyonyi gaabwe. Olwokola emmotoka zaabwe. Batera kuba gayitaga big berry ne bageza erinnyonyi ne lisobola okutikka gubomu. Kaakati n'eri baagijjamu ebisinga. Amafuta ne gabeera nga gaba mangi. Ne bagiteekako ne aerial fueling endala esobola ogisanga mu bbanga. N'egyongerako n'esigala ng'ekyatambula. Eyo kye kimu ku byo. Ennyonyi eno baagikola nga eringa wo command center. President abeera wali n'asigala ng'akomandinga. Kaakati ku lutalo luno olwa Iran kyenkulaga nti abantu musome bye batabalaze. Kikulaga nti olutalo lw'e Iran lutudde mu Amerika ekigenze ewala. Kyogamba Isreal n'Amerika olutalo lubatuddemu. Ekiraga nti lubatuddemu. Ekiraga nti lubatuddemu kwe kusitula ennyonyi emanyikiddwa nti bagikozesa mu biseera nga Amerika survival ya Amerika eri threatened. Ng'okubeerawo kwa Amerika kuli mu lusuubo. Ennyonyi eyo lwe bagisitula. Tongamba nti bino byabadde bituufu. Ebyaki? Omwana nalaba vidiyo nga Trump bamutaddeko emikono bati nga bamusabira mbu abasajja babadde bamwegezaamu omutta. Kyekyo kyabadde okumwegezaamu. Abasajja Abayiraani bakambwe babadde bamwegezaamu okumutta. Kati goyinza okuba tomanyi gundi lwaki evuddeyo. Naye ate olumu bayinza n'obutaba Abayiraani. Abagagga abo abaagala olutalo lwa Iran batunde ebyokulwanyisa bakole. Basobola okukikola balage ensi nti da Iran is an existential threat. Kuba America olutalo lwonna okufuna support y'abantu kirina okubeera an existential threat ku US. Kyobola abasinga baagala olutalo lwa Iran tewali threat gye lukirinako nga America. Tuyingira mu lwaki? It's not an existential threat ku US. Balina luyingiramu nga balaba nti US eyina kaakati basobola okukikola ne bakola nti ddala Iran is an existential threat. Basobola okujustifyinga olutalo okubeerawo kwabwe invasion. Basobola okukikosa ekyo nakyo tukitunulemu. So kaakati kyembalaga nti olutalo luno abantu bamanye nti lutuuse ku level endala. Ennyonyi eyo abantu abagikozesa abeera president, vice president ne secretary of defense. Secretary of defense nga nalabye wa malala nnyo. Malala gokubeera so wamulabye secretary of defense ng'egyayogeramu. Yakola statement tugenda mu lutalo ku mateeka agaffe nga teri atubuuza teri gwe twebuuzaako. Amalala abantu ba Amerika abo walabanga Colin Powell. Colin Powell ng'amalala twali yalina jeno nga ne wabayogera bw'ati olaba wonna obugumba bwereeze olw'okuba training gye bakola. So kaakati baba n'amalala mangi. Ono yayogezezza amalala gabahitira. Malala mangi. Gali agabahitira agasembayo. Amerika tujja mu lutalo tetulina tteeka lye tugenda kwebuuzaako. Malala mangi. Temutubuuza mbu tumenye eki. Naye realities ziba zibalinze. Abasajja baali mu White House awo. Olutalo lw'e Vietnam Nixon yayisa kye bayita Madman Theory. Madman Theory. Gwoba okyatonde ono. Oli yaleeta Madman Theory. Madman Theory ya authorizing okukuba bomu ku Vietnam n'amawanga ageetooloddewo gafuneko. Kuba bomu n'abaliwo baloze ku busagwa. Cambodia ani yonna balozeeko kubanga Abavietnam gye baayitanga okukusa ebyokulwanyisa. Kati bw'oba okuba nawe yokubayo baweeyo bakuba Laos bomu. Era wogenda mu bibira by'e Vietnam ne Laos wali ze bayita unexploded gundi ordinance. Omanyi tulina landmine ne unexploded ordinance. Landmine zino ze bateeka mu ttaka nga ebyo. Unexploded ordinance ze bomu ezaagwa ne zitaabika. Nga kye baasala ematugga wali baafuna ekyuma ne bakireeta ematugga abasikurapu. Kyabakutula obulera abantu nga 6 wonna ematugga wali. Ezo baziyita unexploded ordinance. Ezitaayabika. Zijjuddeyo yonna ku bomu ze baabakuba. So abasajja bano olw'okuba amaanyi ge balina gabawala gaboogeza bingi. Bonna ne Putin teyagambaawo ku bateralisi abaalumba e Rassia n'agamba nti ogw'okusonyiwa gwa Katonda ogw'obaweerezeewo akatonda gwange. So bw'oboogeza amalala kyobula buli ggwanga lyalirwanyi ne libeerako ery'amaanyi. Abasajja abo beematira. So kaakati mbadde nkyakulaga tino ne bakola eno
nga command center president atuula muli ennyonyi eno ya mulembe naye kikwewunyisa mu maaso wali mu cockpit webavugira cockpit yandabirwamu bulungi era pilot driver watuula pilot ne co-pilot technology aliwo mukadde nnyo nsonga ki ntino si byangu bya cyber attack webeera radio mulimu ziri ez'olufungo zogira nonyola sezino zakugira nti no ogira bluetooth naki ezo nyangu zakuzikola ne bajaminga mangu bagisigazayo ku technology oli mpolera yes ennyonyi eno bagiteekamu amenities nti president wa America nga bwaba mu White House bwasigala nga bwali wano ate kyeki kyasigala gundi eri gyafuna nga ali mu White House bateekamu laser upholstery emmeze ennungi designing ng'asobola okutuuza press conference n'atuula n'abantu abala 18 naye entebe abantu 20 batuuza meeting mu nnyonyi omwo mweye ennyonyi omuzidde plane ennyonyi eyo ne bajja bagiteekamu firiji mweziri mulimu kuuka mulimu amasitowa g'emmere epaati esinga mu gundi erimu mmere nti basobola okwefumbira ennyonyi nebeera mu bbanga ng'eno we beefumbira balya mweyagala alinako TV room alinako bikimu ng'asobola okwakisesinga ensi yonna asobola communicatinga n'okulaba ebigenda mu maaso mu nsi yonna asobola okomandinga olutalo eyina ebbugumu n'empewo leka n'okuleka gwe kiri muli swimming pool teriimu eyo temuli swimming pool temuli swimming pool eno si yakwejalabya sauna eno command center nga president wadda mu command center okuduumira eno kye baagikola naye ne bamuteeramu amenities esobola omubeeza mu bbanga ennyonyi eno baagikola ng'esobola okuwithstandinga electromagnetic pulse ate byebiki ebyo oyingidde physics electromagnetic pulse ng'emaanyi amasanyalaze singa gaba gajamiza amaanyi ge gazaala agasobola okusanyalaza kati olaba we bakuba kyadondola gibe kirabu mu World Cup explosive ze bakuba ku kyadondola gibe kirabu zaleeta ne musisa abaaliwaawo ayaya abaana baatukuba ekigambo baapanga suicide bag ne bapakiramu explosive ne suicide belt oli gye yali ayambadde malusalo yeepakiramu muno obuganga mwonna ne mugongo belt eyo ye yasooka okubaluka nga eyokubiri neddako eyasooka eyali suicide belt yabaluka abantu ne balowooza nti waya ze zijamize kaŋŋaŋala n'eryoka ezuukuka eyali mu bbaaga mu nsawo nga zino ze tukwata yakuba n'amasanyalaze ne gavaako looza ki ekyajjako amasanyalaze palusi shoko weevu eva mu bomu yeereetera okujaminga ebintu ebiri awo ebigyetooloddeawo byonna kati ne bakuba nuclear bombu ne bagikuba ekigali amasanyalaze gamu wano tegasigalako bakakigali ako n'akagalira munda tegasigalako wano byonna ebikosa amasanyalaze byonna bijaminga nuclear bomb shoko weevu yokka esobola okutumbiza ebisenge bya Workers House ne bigenda mu kilometers 2 mu bbanga ne byemoola n'olaba nga bikutusemu byonna mu bbanga shoko weevu nti olaba ekireeta laddu laddu we wabeerawo okubwatuka nga ettaka liri charged ne gundi n'ekire okubwatuka okwo kyovola nti no tulaba layiti okusooka nti ekitangaala kidduka nnyo okusinga eddoboozi mu seconds kidduka kilometers kumpi 29 point ekitangaala tekamyanso kaakati byonna bihapeninga lumu okumyansa kwe kubwatuka kaakati okumyansa okwo ekireeta okubwatuka nti amaanyi ago egakonectinga ne surface okuva mu kire ne wabeerawo okubaluka kuti okwokya okwo okulabika empewo yonna ebeera mu bbanga awo ebeera esiriira yes empewo ebeera esiriira kati empewo bw'esiriira etandika okudduka ku sipiidi ennene empewo ng'eva wano ewali ekibabu kaakati awo mu kudduka ekuliyetinga kye bayita sonic boom sonic boom ennyonyi ezo ez'abayisa zitera okudduka sipiidi ne ziwaguza mu atmosphere n'olaba ennyonyi ng'eringa ewagula mu kire n'etandika okubaluka netandika okubwatuka
abayisirayiri abo bavuga ennyonyi nedduka speed nesinga speed of sound mu kuwaguza ennyo mu bbanga awo mu mukka ogw'enjawulo netandika okubaluka kati nawano laddu bwetyo bwekola kati okubaluka okwo kujja lwaki nti empewo ebeera esiriira netandika okuexpandinga outward ku speed ennene neryoka ekola okubwatuka okwo so kaakati ne nuclear weapon we bagikuba wano oxygen yenna ali awo ajja kusiriira asigadde adduke nga yeeyongerayo ku speed kati eyo shock wave yeeretera ebizimba okubaluka n'ebirala byonna kaakati ennyonyi eno bagikola nga ne wabeerawo bakubye nuclear bomb esobola okuresistinga electromagnetic pulse nesigala nga ebyamasannyalaze bikyakola nayo nga tekoseddwa so kaakati kyekyagiyisa duumuzidde puleni nti we baba bakubye mizayiro Amerika yonna esaanye pulezidenti wa Amerika basobola omuddusa n'asigala ng'akyakomandinga ati si beetaaseeko omulaba abakubye nabo bamuddise ng'olwo bo bano be balese okukuba wansi bakyaliwo we babeera ku nga bakatugeze bakubye Amerika eyinza okwetaaga mizayiro nga300 yonna nesaanawo so singa omusajja azikuba lumu nga mwenna musaanyeewo sirozi zonna oba ground launched mizayiro ze balonchinga okuva mu ttaka weesumulula wati mizayiro nevaayo zo zisigalayo wansi eyo neziri mu submarine zisigalayo neziri ku maato gano ga Lincoln olw'okuba bakubya Amerika zisigalayo kaakati ekyo kye baakola nti naye baba bakubya Amerika president asobola okomandinga mizayiro ziri mu submarine eziri ku maato neziri mu ttaka ze twakweka mu gasozi nezoolekera atukubye so kwe kuteekawo ennyonyi eno nti asigala akyayina command center wa commandingira olutalo kaakati okujja ku ddwaniro kitegeeza olutalo luba lubizze lwetaagisaamu command ey'omuntu atali ku ground alina okubeera mu bbanga sekulwanga ekitegeeza w'osoma ebitawandiikiddwa Irani esireteninga posti zonna eza Amerika n'amaato gonna temusobola teekayo omuduumizi w'amaanyi asobola okukubwa kaakati safety ye tuleete ennyonyi eno ebeere mu bbanga akomandinge Irani embeera eraga nti kati essaawa eno buli kifo Amerika kyeyinamu besi newali amaato gaayo ekitadde ku bunkenke yes kuba Irani yabawoonize n'obawooninga eryato lya Abraham Lincoln baagaddusa ku Indian Ocean ku kosi ya Iran mubuuza ngamba ki ku kosi ya Iran ne bagongerayo ewala mu Indian Ocean lwaki ng'akaso Iran ke bataddeko okamanyi Iran nkambwe bwetyo obukambwe yabwetegekera naye eriko naye abanywanyi sajjabbi teribulwako kirungi Iran alina abanywanyi be bagenda sustaining olutalo n'egiba myaka 3 Amerika egamba munaku 45 tebajja lugenda kuba luwedde tebajja lusobola ebiriwo bikulaga nti no olugendo lukyali lunene nnyo lukyali lunene nnyo balonze Kameni omupya tugenda mwogera kansooke malize ensonga eno abantu bamanye nti woolabidde ennyonyi eno ngeze ku ddwaniro omanya waliwo embeera ey'obunkenke kakutte ekanze ku mawanga gano so ekyo okuleeta ennyonyi eno ku ddwaniro omanya waliwo ekikanze nti kisireteninga n'omukulembeze oba omuduumizi yenna mu kitundu awo okusilaba nga tuleese ennyonyi twagiyise tutya iwat twagiyise E6B kitegeeza electronic 6 kitegeeza variant nga bw'olaba iPhone abasinga ze bategeera iPhone 11 iPhone 12 eba esinga ku 11 definitely kaakati na wano eyasooka yali E1 variant ye yasooka mu 7 ne bagisuula ng'eyina ebitali birungi ebitasoboza president wa America kusurvivinga ne bakolayo E2 ne bakola kaakati bali ku E6B ye variant oba ye model ko yeyo gye bayise mature yeri modern so kaakati kye bayise E6 eno yeri modern version ekyali modern siziri eza 7 kaakati B standing for Boeing ye company eyakola ennyonyi zino so kaakati eyo ye nnyonyi gye twogerako nti omulimu gwayo gwakulaba nti continuity kati wansira tesobola gikubirawo manya Amerika nga bwereeseyo E6 bomba gundi tesobola gikubirawo wansi wa Iran wansi wa ate genda kulandinga
yuya mu bbanga ebimanagingira mu bbanga we gaba gaweddemu eriyo fueling tanka weziri America yatidde mangu nedduka ne kunsi sikutya wabula bakulaga olutalo luno okuva ku semata America teddanga kulwana lutalo lwasanzeko equal ngono olutalo wano abalansinze Iran abalansinze ekintu teba nja kukulaga entalo ze baze balwana boli ntalo zabadde alwana badde okumanya olutalo lubadde ddedire mu ssaawa 10 ezasooka America yali efiiriddwa ebintu ne sente zeetadde mu bya biliyoni 3 eza dola mu ssaawa 10 zokka ezasooka kati tuli mu ssaawa nalabye abantu eyo essaawa tetuli mu lukumi nga gyezikoma okweyongera on average okusinziira ku gundi bakiyita Center for Strategic and International Studies eno think tank enoonyeza ku byantalo bakugamba ono average America baspendinga miliyoni dollars 780 miliyoni dola 7 nga baspendinga batya okumaintaininga Lincoln eyo yokka eryato ne destroyer za yesatu ne attack boats endala ebbiri okujimaintain litera okuvaayo eryato livaayo ne litambula ku nnyanja gavaayo naye tegabeerangako gonna ekikwewunyisa ng'alemeddwa osemberera ku kosti ya Iran Lincoln eri wala eri mu Indian Ocean Gerald Ford eri mu Red Sea balema otuuka wali bamanyi akasito ke bajja osanga we bagatuusa nja kujja nkulaga obuzibu bwe basanze mu kudifendinga amaato ago ku Iran olabe lwaki bagaddusa ne bagongerayo eri Iran yagoba amaato ga America okulirana mazzi gaayo nga n'olutalo lwali terunnaba Lincoln yaseetuka neddukira mu nsozi za Oman ne bagikweka eyo drone za Iran bakubako drone za Iran nga zirirumbye nga n'olutalo terunnaba ne bamanya asati yaffe nja kulaga kibalo ki kye basinzirako okubala ne bagamba wano tewali safe twongereyo eryato ne bagyongera mu nsozi ze Oman olutalo we lwatandika ne balivuga ne balyongerayo kakati Iran yabagambye n'obagamba we muba mwepanka nja kukuba ne Diego Garcia kazinga kali mu Indian Ocean wala nga ku Mauritius ne Comoros Bungereza yakalemera Mauritius bato tosembere eno mu Africa we wali Diego Garcia kazinga ako bakita Chagos archipelago bye bizinga ebingi kyebaza Chagos Island kati Bungereza yabaddiza ye yali yabitwala nga bakikosa nnyo nga base mu Indian Ocean awo America ne Bungereza amawanga ne gagamba twagala independence yaffe Chagos ne bajiwa independence Chagos Island naye ne basigaza Diego Garcia nti kokano tetukata kati ye wali base nti America misairo zonna ze bateeka mu destroyer ezali mu Bahrain Iran yakubawo kakati basigazaawo we basobola replenish okugenda ne bwazaamu misairo basigaza Diego Garcia Diego Garcia okuva ku Iran kitwala destroyer Lincoln eyo n'amaato gaayo ng'etambula ku nautical miles oba kilometers 5 buli ssaawa kitwalira ennaku 3 okutuuka ku Diego Garcia okutuukayo bafune misairo bakomewo okuba Iran kyenkugamba ye wiki kyenkugamba nti olutalo luno luli costly kwa America okusinga entalo zonna zeerwanye so kakati awo tosobola kugamba nti bajja kuleeta ennyonyi eyo okumpi Iran misairo zeyina basobola ogikwa eyina kubeera wala ne atandika okukomandinga nti ennyonyi eno esobola okukomandinga zisubmarine nti submarine kakati mulonkinge esobola okukomandinga olutalo onna mu Iran nga communication weeri bulungi so kyekigireesa so ekikulaga nti n'abaduumizi ba America tebali safe ku ground kati beetagisa kubeera na nnyonyi eyo ennyonyi eyakolebwa ng'erina ku protectinga president vice president n'awa defense kakati gye balese ku ddwaliro kyekikulaga magnitude mu ntalo nga sematalo nti nuclear yakozeseddwa era ennyonyi y'emu eyo ne Russia bagirina nabo balina Urushin 280 eyo yekozesebwa e Russia nayo yeringa gundi Doomsday America bagita dome breaker balina amanyi erinnya lye bajiwa ne Russia bagirina ennyonyi bazirina nnya America nabo balina nnya banga America kati yakola 16 ezaki ezo zibwe zityezo tenaba bakulimba sikyali nnya endala bawadde company ya Northrop Grumman okulaba ng'ekola ate version empya eyina ne technology ali modern AI n'ebirala byonna zezibadde zikyaliwo naye nga balina empya ze bagenda okukola ezituukanye n'omulembe so okutwaliza awamu bino byonna we bibeerawo mumanya waliwo ekyenjawulo ekikyuse mu lutalo Russia
buli lwolaba doomsday kilooko nga bagirinyisiza n'etuuka mu 8 egenda tuuka mu 100 omanya waliwo embeera ey'obunkeeke ekanze Rassia. Buli lwetuuka awo doomsday kilooko bagiactivatinga n'etuuka mu 80. Wetuuka mu 8 omanye y'embeera ya bwerende era n'abaduumira amagye mu Amerika we bawulira nti Rassia doomsday kilooko etuusa mu 85 nabo nga baactivatinga kye bayita difficon. Difficon zibeera stages za readiness nti we mutuukira mu 5 ekitegeeza muba mutuuse nga n'emmeeri n'anyonyi zitandise okutunula gye zirina okusonga. Waliwo we baatuukira mu Cuban Missile Crisis ne batuuka ku difficon 5 ennyonyi zaalina ku bisaayo by'omupiira nga zirandinzeeko beetegeka kuba Cuba. Eyo ye heightened state of readiness difficon 5. Abamagye bonna we bagamba nti nno kilooko eri ku difficon 5 mumanya sigaddeyo 6 kulangirira kwokka kwekuwa nywezi omusipi. So buli lwolaba bakoze ekintu ekyo omanya waliwo embeera ey'obwerende. Kaakati walabe oba Amerika yagadde kakasa Iran kaakati nakino era byose n'okyoga tebajja kikola tebasobola kikola. Lwaki nuclear eggwanga eriyina nuclear bakiyita mutual assured destruction. Mutual assured destruction omanya wonzita naawe ofa ye nuclear. Kaakati Amerika bakimanyi mu kukozesa nuclear nti w'okozesa nuclear ku ally nga Russia emusapootinga naye ejja kikola. Lwaki mu y'omukiipu owo 1973 amawanga ga Buwarabu lwe gaalumba Isreal. Golda Meir eyali prime minister yali mukyala yayogera ne Nixon n'amugamba ng'olwo Abawarabu basemberedde outskirts za Tel Aviv emizinga gikuba nga eginaakuba obutundu bwa Kampala. Golda Meir n'agamba Nixon batukuba twongere ebyokulwanyisa. Nixon n'agaana nti we mubawo ebyokulwanyisa nga tebannabayigiriza ssomo olutalo we luggwa bakukunala ffe twawangudde olutalo sooko baleke babakube tunagenda okujja mu nteeseganya bajja kuba batuwulira Abayisirayiri. Nixon n'asooka agaana obaweereza emmeeri z'ebyokulwanyisa. Abawalabu nga kye bakola Isirayiri ng'abo abasajja ba Saddam we bali Bagadafi gye bali eno ba Syria nga kitalo butalo Egypt era waliwo eyambuza Sudan mu lutalo luno. Omanyi contingent force Sudan gye yasindika yasindika okutaasa Abawalabu basindika abasirikale abasukka kumpi mu 6 kuva Sudan bagende kulwanirako Bawalabu. Tunisia, Morocco bonna nga basindika ejje. So kakyo vola abaali balina okunafuya amawanga gano. Kati Golda Meir walaba nga bigaanyi n'agamba Nixon atuvuddemu n'alagira amagye nti activate Project Daniel. Project Daniel ye project y'ebyokulwanyisa bya nuclear mu Israel erinnya lye baakiwa. Baali bafunadde bya nuclear. Nkugambye ku Jimmy Carter mu yali ndooza 7 mu gumu we baako kye bayita Vera satellite double flash. Isirayiri baddira ebyokulwanyisa kasi katono tebalina bye basobola gezesereza. Ne bakolagana ne gavumenti y'Abakaburu South Africa. N'abagamba tugenda bawa missile ezikuba ewala nga tebajja batiisa bagoba South Africa. Namwe mutukkirize tugezese missile za nuclear waffe South Africa. Ne bagenda kazinga kilometers lukaaga okuva Cape Town mu ocean. Ne bagezesa missile za nga bamanyi teri ajja kulaba. Kumba America waliwo Vera Hotel eriko satellite zakwata ekimyansa emirundi 2 ne bagamba kye kisobola okumyansa kityo ti definitely yo nuclear weapon kyani asobola okuba nga agesa oyo Isirayiri kata ye n'amanya n'Amerika naye ne basirika mumuleka abifune kuba kye kyattisa Kennedy. Kennedy yagaana Isirayiri ogesa ebyokulwanyisa ebya nuclear ne bamutemula. Kata ye najja nakkiriza ne bagezesa. So kakati kyekyo so okutwaliza awamu nti kino we kibeerawo omanyi olutalo lulinako kye lutuuse naye Amerika emirundi egisinga babikozesa okutiisa gwe balwana naye agambe ke baleese kino kitalo butalo kubanga baatiisa Isirayiri ne bagamba tugenda kuba Abawalabu ne baddira nti tugenda ziteeka ku Golani Heights tukube Syria. Brezhnev yali owa Soviet Union n'agamba kuba yali asupporting Abawalabu n'agamba we mugikozesa nasitula aganyonyi ga T-60 bomba ne gatuula Alexandria nga kalina nuclear nga Barasha be bagakuuma ne bagamba we mukubira
naffe tugenda bakuba ziri Misiri Nixon n'amanya kigenze wala entese so kakati wano basobola ogikosa ne bagamba tugenda kuba missile za nuclear ku Iran Russia atulage mu kajja parking wanted area to basobola kuleka alayi waabwe kugwa batugawo mu Russia yatuuse gwerinda byeyongereyo ku level bajja kibalansinga bajja kuleeta ennyonyi ejje bagambe tugera submarine hiyo class zigenda kuba Iran Russia gambe we mukikolera oba ne China naffe tugenda kukola kiti bamale enteeseganya zigwe era ekyo kyekyavaako China egenda tuvaamu Trump agenda kukyala China mu nnaku ntono ebyo babikyala byonna okay tujja kutandikira wano omulundi omulala nakugambye omukulu Kasozi philosopher omuwulidde tusaba ku nnamba yo ennamba yange eri 0756 67 2211 okay then ne ku YouTube abaagala okumanya ebisingawo history biki bya ddiini osobola okugenda Kasozi Samuel philosopher kimala bumazi ku YouTube oba naye butere